Bobi Wine olunaku olwaleero abadde ne press conference era nga asazeewo kubanga ate ayogera ku nsonga z'abayimbi bano nti abayimbi bano banyigirizibwa ate nga nange nze omu ku bo. Tuyita mu bingi kyokka nga ate ng'omuntu gwe batukwasa si na muyimbi. Omuntu alina okubeera nga alaba mu nsonga zaffe si muyimbi naye ate gwe basalawo kubanga batuwa tubeere nga tetugendako. Wabula nga ate abayimbi abamu abandibadde beegatta mu kintu kino okubeera nga balwanirira rights z'abayimbi n'engeri gye basobola okuba nga bakifunamu emitima egyabwe gyadda mu mbuto. Era Bobi Wine ayongedde n'agamba senga ffenna twali tukwatira wamu, senga ffenna twali wamu, senga temupowa, abamu mwabivaako dda kyobola tuli bwe tuti. Senga ebintu bino byakyuka dda naye musalawo okubeera nga mukola kye mukola olw'okuba mufunayo akantuntu akatono akabeeraawo nga kabalimbisa. Naye nga mukwana, welcome to my channel. This is Patricia's Latest. Don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Zendi artist ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda. Olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga basinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange, ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Naye wankubadde basoma eddiini, naye wankubadde ku Sande bagenda ne basaba mu Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Timunnaffe muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga baba bagula ne basirika. Agambye nti abafuna obusente muyinza obba mu bufuna naye mujjukire nti gavumenti yagenda ne releasinga ssente eziwera obuwumbi 3 era obuwumbi buno ne bagamba nti no bw'abayimbi, naye mukimanye nti ssente zino gye bakoma ozifulumya baba baagala kubeera nga baziteekako misango. Bwe banaamala bagambe nti gwe walya naye walya naye walya, babateekako emisango egy'okuba nga ate mwalya ku ssente ezo. Era n'agamba nti bangi kumwe mwali bayimbi b'abantu nga mugezaako okubeera nga muyimbira abantu naye ate kati mwakyuka ne mudda kubanyigiriza abantu, kati mwe musuubira batya abantu obbawagira. Ate we mbagamba nga mubiyita ebyobufuzi. Mwalabako gye buvuddeko di gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi. Kati balina programu yonna ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola tibayinza n'okuttisa omuntu noto omuntu ne bakufunako akakwate. Buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro bw'osirika. So bwe batyo bwe babakola era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera amazima, abayimba ennyimba nga tunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira tebakyabyogerako. Ne kigenda bwe kityo ne baba reducinga. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira kubanga bali banyigiriza abantu babo. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ofuuse eddoboozi ly'oyo anyigiriza.
banji ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Ayongedde n'agamba nti nabagamba kye mwetaaga ly'etteeka eriba protectinga music wammwe, eyo ye copyright law gye mwetaaga. Naye ate kirumamu ate kyova olaba nti nagenda ne nkwata n'omwami Hilderman ne musindika mu parliament abeere ng'ate arepresentinga etteeka eryo, naye ate tali representinga. Abana ne bagamba kye mwetaaga ly'etteeka eriba protectinga copyright law. Era ne nsindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright. Nali presenting. Naye abayimbi nga babagambe ku tteeka lya copyright tampe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omusolo nga banabeyafuzi babayise nga bagamba kati muteeke mu budget. Olunaku lwa leero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwanki. Bw'atyo ate agenze mu maaso n'abagerera olugero olukwatagana ku nkoko gye baakongolanga Namu, wabula ate we bamala ne bagiwaayo obuweke bwa kasooli oli eyagikongola yennyini nga Namu ng'eri mu bulumi, naye ate n'esigala ng'emugoberera olw'okuba ayina akasooli gw'agenda ng'agisuulirasuulira. Nabagerera olugero ne mbagamba nti gye buvuddeko mu Russia waalingawo Nakyemalira eyali ayogera ne basajja be n'akwata enkoko n'agikongola nga Namu. Omanyi obulumi obwo bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi bagikongodde n'amaana agisuulaawo n'akwatayo obuweke bwa kasooli n'atandika ogisuulira awo enkoko kubanga terina kyakola n'etandika omugoberera kubeerondalonda mu kasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babagyeko obugagga bwammwe, babagyeko eddembe lyammwe, babagyeko amaanyi gammwe, kati ate babasuulira obumpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo. Agenze mu maaso n'ayogera ku Mulangira Ssuuna n'agamba kyannumye nnyo okulaba nga ndaba omuyimbi gwe twali naye, gwe twakula naye, gwe twayimba naye, omuyimbi yali ayimba obulungi ddala okubeera nga bamuvoola. Abantu bano we babaagala bagende nga babasuulira empeke mpolampola, bw'olowooza bakufaako nnyo. Naye nga lwaki oba otuuka ku ekyo? Kyannumye nnyo nga ndaba bavoola omusajja gwe twakula kitiibwa Ragati. Naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'ati. Ne ndaba nga bavoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye. Ali very talented producer, very talented muyimbi singa. Naye nabagamba nti bw'otolaba value gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwanki, temwetaaga bawaayo, kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe, nammwe muli bannansi, nammwe mbaba babasiba. Era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu, era bajja bafuula babbeega. Otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba, nga tosobola kwetaasa, nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Bobi Wine agambye nti industry eno gye mulaba yali nnungi nnyo okusinga wano, ng'omuntu newaba takyayimba, newaba tayimbi asigala afuna. Naye kati bano abantu kye baagala bamanyi nti no mufuna etteeka eryo ligenda bafuula powerful, muba mugenda funamu nnyo ate ekigenda okubaleetera okubanga mwerwanako oba mufune nammwe amaanyi. Kati ekintu ekyo bakitiira ddala. Nabagamba nti kati mukimanye nti tebabaagaliza. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano. Yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe, kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So
bagamba bino kubanga bimpa ku mutima kubanga mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma, baba labanga bafala. Era bakulabanga bakozesa gwokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri. Bwe batyo bagenda basula mu kasasiro nga bwe basudde abalala bonna kiri eri mmwe okutegeera oba obutategeera. Ate mugamba nti mbavumye babulidde mazima kuba ndi muganda wange. Mukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry, kuba si mmwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry ng'ebabenefitinga kubanga olaba bafuula babeeka kati nga muli bato nga mukyali basita, mukuba akafaananyi nga temukyali basita. Agambye kiri erimmwe okutegeera oba obutategeera ate temugamba nti abavumye. Nenga mukwano nkujjukiza teweerabira kubanga ate osubscribinga olikinga n'okusharinga tappinga notification bell obeerenga ate ogetinga notified buli wenteekayo video empya ku channel eno. Thank you so much for watching. Bye bye.